Kankutwale butereevu mu mboozi yaffe y'ebivumbuddwa tukyali kuba bulooka bakanywa musaayi era nga olunaku olw'eggulo twakomye nga Hajjat Nakazi we atandise okutubuulira engeri y'ate gye bamuferamu naye okutuuka okuba nga bamututte okumusomera edduwa mu by'okutunda ennyumba ye. Hajjat Nakazi bwe twakomye ng'alambika butya babbulooka bakanywa musaayi bwe baatandika okulamuzaamu amaka gaabwe ekiwejjowejjo ne babasendasenda okugenda ewa sheeka okulomba dduwa mbu n'okukuba ebitabo. Wakati mu kwagala okutaasa abantu abayinza okugwa mu gaapu z'abafere bano twasalawo okubalaga emboozi ku bantu abaluguddemu kyokka tulina n'ekigendererwa ekyokulaba nga abantu bano bayambibwa. Hajjat, bulooka bw'akugamba okutwala ewa sheeka okulomba edduwa wakola otya? Ngenda ngamba Haji omusajja ng'agamba bw'ati ne bw'ati nti ennyumba balomba edduwa simanyi eruddewo nnyo biki. Haji ng'asooka agamba nti ogwo omulimu ogwo bw'aba ayagala ennyumba egende yagende bamulombera edduwa ennyumba ekole ki agitunde kuba ayagala ssente. Ogamba tewaddamu kumukubira ssimu wakola kyolwo? Nganze saaddamu mukubira ssimu naye ndiawo ngazzeemu nganziramu nga mugamba tina ennyumba eyo bwe guli mulimu gwe gwakiyogera ne bakulombera edduwa ennyumba n'ogituna n'ofuna ssente zo. Wulira na bino bwe yalaba nga Hajjat mugumu agamba nti nassalawo babiyingizeemu Haji ntegeeza Ssemaka kati omuwe essimu okwogera n'omufere. Akubye olwo yakuba ne muwa Haji hanga annyonnyola Haji biki Haji ng'agamba kale bw'obanga waseeka nga kulomba dduwa tugende nga nziramu nze mugamba ne mugamba neffe situyirina ssente tyoli seeka tatwala ssente. Kati ajja okubanona ngamba bulooka twali tuli awo zaali ssaawa nga 4 nga wuuno tugende oli omusajja alomba edduwa era yatambuza emirimu gyange byalomba bulumbi dduwa kuba wano wantu waluddewo ennyumba eno erabika eriko ebizibu. Nze kwe kuddamu ne mugamba effe mu kutunda ennyumba si yabizibu kuba sulyanga looni. Enkola yaabwe bonna erimu okupapiriza be batetenkanya okukuba amasimu ag'okumukumu ko n'okukulaga nti basseeka bakola. Muba muli awo ng'enkeera akola ki? Twali tuli awo enkeera ng'akuba essimu waliwo abazze katumugamba ati wali bazze sunnabalaba abaguzi nti baabo bajja kujja. Muwulire amannya gano wadde gayinza okuba nga siga amatuufu ku bafere bano oba oli awo nga babbulooka n'ani abajja? Kati enkeerawo olunaku twali tuli awo nga abaguzi bazze oyo muwonge ne sekandi ne bulooka bamuyita swipe nga bajja. Ogamba odda mu kinaabiro onaaba bo nga bali ku kimukadde ako. Kati nga nzirayo mu kinaabiro nga mmaliza nga bo baliwa kati nga badde emmanju w'akayumba lw'akayumba k'enkoko nga balwayo. Haji nga nze yali mumbuliri nga mugane mga Haji ze bano sibalaba ngenze bo baliwa kati nga nfuluma bwenti ku shedi nsanga beetolola bwe bati bavaayo gamba tunuulira ndaba omukyala musiraamu munye eddiini tugiwa ekitiibwa yebisejjiri baabu. Ogambye oluyake weerabiddemu kale katuddeko emabega katono. Nyinamu ke neerabiddemu nkajjukidde bwe tutuuka ewa Seeka nga tuteekaawo mu kisenge balinawo ssente nnyingi nnyo nnyo ziri mu $, endala za Uganda mulimu $5,500 n'ebiri nga bagamba Haji bamugamba nti ssente zino ziraba ze munyina gw'olina ssente nnyingi nnyo naye lwaki olina omukisa gwa ssente muyitirivu nyezo zonna ssente zizo. Enziba gye babbamu abalala y'emu kukulaga ntuumu ya ssente kukuwaako akapapulo owanyise okaka ssente bituufu n'ebirala. Ogambye baakulaga ssente n'owunga kati oziraba? Nga ntunulira ssente nga tubuuza ssente zivuddewa ti ssente ezo zizo kati obugagawo bonna buli wano tetunnatunda nnyumba. Ng'agamba Haji nti njagala oggyewo $, mulimu ne ssente eza $, nga mugamba ajjawo $100 ogende okivungise nga baŋŋamba ajjawo $5,000 naawe ogende oguleko kando tugenda kulomba dduwa nga tuzijjawo
nga Hajji agenda mu banka wali nga azitwala nga azivungisa nga azimuddiza tiyamuganyako okutwalako yadde 10 nga azimuddiza nange bwe nagula zinagulako sente za bankolaki nga azibaddiza nga tugenda nga tuddayo ewaka. Olutamu natunda nnyumba enkeera biki kati enkeera omusajja akuba essimu atutuusa tewaliwo baguzi bazze nemugamba sina be naalabye tewali kati enkeera tuba nti abagenda kujja mujja balaba. Mu birala bye bakola abafere bano olukyusa omuntu timing ng'ekifo ky'obadde otunda essente nnyingi nga bakugamba okisse bbeeyi olwo bo bakigulire wansi oluvannyuma bakitunde ku buseere bonna be babbye babalimba nga ssente ze baba balabyeko bwe zijja okugattawo. Eyali atunda ennyumba obukadde 17 baamugamba agitunde ku bukadde 8 zokka. Olwo bagamba mugitunde mmeka? Kati awo ne bwe munaatunda miliyoni 8 ssente zo tugenda zitabula muziri kofe nta ne mugamba n'ennyumba yaffe ng'ebadde mu miliyoni 2 miliyoni 17 nga tukola ki kwe tukoma timbagambe ne bwe kiba 8. Ogambye yali akolaganye n'abalala bakole ki? Kaakati kumbe yakolanyiza ne bali nti mujjagana ne miliyoni 8. Swaibo ne Haruna Sekandi olukulaba ne bagamba ki? Kati Swaibo Rwanda abano oyo musajja mbamuyitamu Sekandi Haruna Sekandi ng'agamba gwe Swaibo lwaki ondeese ku nnyumba eno ennyumba sijja nabadde njagala kati Swaibo atandise okwegayirira baaba nsonyiwa mune mbadde minti mujja gitwala ntunudde bwe nti mbatunuulidde kati nsonyiwa biki mbadde simendaba ennyumba effujjo enfuufu yonna biki kyenava ngamba omwana mugamba mbadde nsaba bambi mbasiibule nyina genda gwe omwana anonye emmotoka kuntwala. Bonna bagenda mu maaso okubyeyogeza nga Hajjati atunula kati olwo bwe baamala okweyogeza kikye bazzaako awo we tujja kutandikira ku Mande eya Sabbiiti ejja. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo.